bw'obanga oli mu kulya mmere yo eno video giyiteko. Bw'obanga oli mu kulya mmere yo eno video giyiteko. Ebigambo nga bwe biri bwe ngenda okubyogera sigenda kubiikako. Kakati akatambiko oli mu kulabaako Kadaama yabadde agenda kwoza ngoye za baba ng'agenda kuzooza azikuŋŋaanyiza azooze. Ekyamumaze enviri ku mutwe munansonyiwa okuseka naye Katonda yatonda Omuwarabu. Baba yakakkanye mu mpale n'alyoka azipamirapamira zonna n'alyoka azibunya obusa. Ne Mukama Katonda Omuwarabu amanyiira. Kadaama yasanze empale zonna Omuwarabu yaziddukanyeemu nga yaziddukanyeemu n'azimuleetera Omunayuganda ayoze. Kadaama ayoze. Ne Mukama Katonda ono. Bw'oba oli mu kulya mmere no video giyiteko ne bannange Omuwarabu amanyiira. Omanyi omuntu omukulu okukkakkana mu ngoye n'aziddukanamu zonna n'aziddukanamu nama n'azireeta Kadaama ayoze. Kadaama awulira obusungu. Ate Kadaama agamba nti oguno si gwe gusoose. Baba ono guno agufudde muze. Buli lugoye lwajjamu lubaamu bbi. Buli lugoye lwajjamu baba lubaamu bbi. Kati mmwe abandaba baba abammwe nabo we babeera oba. Kuba Kadaama obusungu bwawulira kino kyokka kimutamisizza omulimu. Ne katulaba kinyiiza nze ali eno. Naye ate mmwe olwo abakolera Abawarabu bano banange basisita bange muyita mu bingi kituufu. Sooka otunuulire nnyinabo eyo bagiyita nnyinabo. N'alyoka bikubusi byonna byonna n'alyoka abiddukana mu mpale era gw'oyoze. Kansooke nkutuuseeko akatambi kano naawe okeerabireko ow'emmeeme entono video giyiteko. Video yiyo. Bannange mpulira nkooye baba wa wano. Mpulira omusajja amukooye. Musajja mukulu talina buleegi mu kabina. Banayi buli wooyoza engoye n'osanga amazzi mu mpale. Buli wooyoza n'osanga amazzi mu mpale banayi oba omusajja talina buleegi mu kabina. Omusajja oba yaba ki banaye? Labayo omuzi. Labayo omuzi azifu mwana muto yapamye mu ngoye. Banaye ono omusajja oba yaba ki? Buli wooyoza engoye n'osanga agazzi mu mpale. Buli wooyoza engoye n'osanga agazzi mu mpale banaye mpulira amukooye. Laba omuzi. Laba omuzi oba kulya nnyo simanyi na ku oyo gwe bayita Omuwarabu oligino. Oyo gwe bayita Omuwarabu Pro Max. Ne kano nkayite kamanyiiro ndiyite jjogo tima B oba butaswala. Omusajja omukulu odduka n'otya mu mpale. Opama otya mu mpale omusajja omukulu n'oleeta awo sigala ayoze baba Kadaama ayoze. Kale Abawarabu tebakola mirimu ekyo nkimanyi. Naye bino ebisajja tebiswala. Tebirinamu yadde n'akafansonyi emitima gyabyo. Tebirinamu yadde n'akagamba nti kanswaleko. Nekiryoka sooka otunulira empale bwefaanana mazima ddala. Ow'emmeeme entono vidiyo eno giyiteko. Bw'oba oli mu kulya mmere yo vidiyo eno giyiteko. Kubanga emmere yo jakkakkana ekulemye. Eyo jakkakkana ekulemye. Okitegera ekintu ekyo. Nenze bano abasajja Abawarabu bansobera. Tebalina nsonyi. Olaba kinyiizizza nze agiraba kati olwo abyoza. Munnange baba oyo ogusigwe mulundi ogusoose nga akola ekikolwa kino eky'okupama mu mpale oba eky'okuddukana mu mpale. Ekikolwa kino akikoledde eddala ebbanga era nga Kadaama awulira kimutamisizza omulimu. Awulira ayagala kusuulawo omulimu tawula agisuulewo lwa bubi bw'asanga mu mpale za baba. Baba asusse okuddukana mu mpale ate teyeddukanya. Ateekeramu ddala gali agawera nti Kadaama akifiiringe. Naye omanyi okwoza obubi bw'omuntu omukulu. Omanyi okwoza pupu w'omuntu omukulu ng'Omuwarabu. Ate yoza ku pupu w'omuntu gw'oyagala. Naye omanyi okwoza ku pupu w'omuntu gw'otayagala kuba sikiwa nti waliwo Kadaama ayagala Omuwarabu ku bintu bye bayisaamu. Kati ye Kadaama ono. Baba omuze gw'okwonoona mu mpale agukwatidde ddala n'amaanyi. Asana na kuweebwa mudaali.
Kadaama akiguddeko bambi mukazi wattu akiguddeko. Sigenda namwogera mannya Kadaama ono naye bambi mukazi wattu akiguddeko. Ya Rabbi ya Mungu. Niyo Omuwarabu bannanga oba baali bamubumba akatiba bamubumbira mu katiba ki? Abantu bano oba kiki? Mulimu situation gy'otunuulira n'ova mu kunyiiga n'ogamba koosekewo. Imagine okusanga annange ow'emmeeme entono vidiyo giyiteko, nze mundeke sijja kubalimba kubanga ebintu byonna binjogerako mubimanyi. Muli bantu bakulu. Njagala mbaweeyo akantu kamu. Abasinga mwali mufumbiddwako era mwali mugenzi ogenda eyo gye muli nga mulina abasajja mubalese eno. Naye okimanyi nti naffe abasajja nti oswala mukazi wo okwoza ndawe yange erimu kapupu ng'erimuko ku bubi. Okimanyi nti oswala ne awusigala okwoza ndawe yayo ng'erimu tubibibi otusembayo. Okimanyi nti nga gwe omusajja oswala neewuunya obuvumu Abawarabu bano gye babujja okudda awo n'aleeta empale ng'ejjudde obubi bw'etyo, ng'ejjudde ekidde. Mukama Katonda ono yatonda Omuwarabu. Bannange. Naye muyita mu bingi bakadaama. Kituufu muyita mu bingi. Era omuntu azanyira ku ssente ya Kadaama asaana kusuula ddalu. Asaana kusuula ddalu n'aligwa n'aliwulira. Omuntu alya ssente ya Kadaama asaana kusuula ddalu. Kadaama alinga akolera omukadde. Abakadde be balongoosa ne bapama ne bakola biki n'obalongoosa. Ekyo wakimanyiira. Naye omanyi omusajja omukulu okwonoona mu mpale ng'ategeera kyekitegeeza. Ekintu ekyo kimanyi kyekitegeeza. Naaba Abawarabu nedda. Kisana n'okwata kibooko n'okikuba n'obanga atagenderedde n'obanga ayeeyisaawe n'okikuba. Bisana n'obikuba kibooko ebiwarabu n'obigalamiza n'obikuba bukubi kibooko. Sijja kulimba buno obusiru bwa Nabaki. Omusajja omukulu n'opama mu mpale bw'otyo n'oleetera Kyagala ayoze. Bannange mundeke ensekemu naye nze kinange kino kyansusseeko. Mukama Katonda. Ng'omala osindika sereze Uganda ng'embwa eziddako ezirya. Ku ebyo by'oyitamu. Kambabuuze, gwali eyo oyoze engoye, baba wo yeeyisa atya? Boosi wo yeeyisa atya? Naawe bino otera obbisanga. Ensonga nga zino ez'okusanga obubi, okusanga ku bbi mu mpale za baba otera ozisanga. Kati njagala mwenna bakadaama abakola mumbuulire bahasola bakadaama abali eyo. Kino mutera okukisanga. Do you face this kind of situation in your work? Babaawo atera nayo otera osanga ku bubi mu mpale ya babaawo. Naye nga mbeebaza nnyo okuba nti ate mwekuumira ku CEO Michael Uganda. Mwebale kuba nti ate mugyekuumirako. Mubeere bulungi, mweraba.